bwe twogera ku struggle ey'okutuuka entebe mu ntebe bingi nnyo ebiri wansi awo oba oli awo mmwe bye mutasobola okubeera nga mulaba eyo. Era munnange kino kibalo kyennyini era bibalo byennyini ebibalibwa abantu ab'enjawulo ku buli njuyi zombi. Kakati munnange Muhoozi ne Bobi Wine essaawa eno be baliwo ndowooza be baleebya abo abaagala entebe era abakyogera akaati nti nze njagala ntebe. Muhoozi yakakasa njagala nze kufuga kuko ggwanga lino kikirabo kinjagala okuwa maama wange. Ne Bobi Wine naye yasuubizaako mukyala we nti lumu ojja kubeera first lady. Kakati munnange nkuleetedde eddiiru ne pulaani famire zaabwe zizikutula okuwangula era abakugu balabudde lwaki Museveni alwana Besigye okuva mu kkomera nga ekibalo ekyokumuzza ebakitula kiwedde. Kati munnamawulire omugundiivu Charles Onyango Obbo ategeezezza nti bingi ebiri mu kufumbirwa munda mu bisenge eby'amakolero g'obuyinza, n'asaba bannayuganda okukanula amaaso gaabwe bagateeke ku bikolwa ebitayogera ebiraga nti essaawa yonna munnange obuyinza bugenda kukyuka mu Uganda mu kifo ekyokumalira obudde bwabwe ku bannabyabufuzi abeefuula nti babitegeera nnyo olw'okubyogerako olw'okuba nti babyogerako nnyo nga kino munnange bwe batakikola bayinza obutafuna mu nkyukakyuka ezijja nga Museveni afudde mu buyinza nga awummudde obukadde nga bumuyinze oba nga awummudde mu ngeri yonna nga Mukama Katonda bw'aba ategese. Onyango y'omu ku bannamawulire abaweebwa ekitiibwa mu nsi yonna era mu kiseera kino ali ku ttiimu esunsula olupapula lw'amawulire olwa The East African olutundibwa mu mawanga okuli Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Ethiopia, Sudan, Rwanda, South Sudan, Eritrea n'amalala mangi. Onyango yali omu ku bannamawulire abaatandika olupapula lwa Daily Monitor olw'okuwandiika amawulire agabuusa bannayuganda n'okukwekola ebyamanga Uganda atalaati bwakola kati. Museveni yayisa ekiragiro nti gavumenti gy'akulembera teddamu okulangira mu lupapula lwa Monitor era n'alulangiriranga olupapula olulwanyisa gavumenti ye, nga kino kyasannyalaza ebyenfuna ya Monitor. Abakulu ne basalawo olupapula okuluguza omugagga Aga Khan okukolera obulungi mu Uganda. Museveni yamuteekako akazito nga alina okubaako bannamawulire bagoba nga Onyango era nga Onyango y'omu munnange kwabo, wabula olw'okuba yali musajja mugezi nnyo ate nga alina ebyamaanyi mu Uganda, omugagga yasalawo okumutwala mu Kenya akolere empapula ze endala mu Kenya, nga mu Monitor olupapula lwe yatandika yasigaza munnange kuwandiikamu miko omuli endowooza ze. Haji Saddam Gayira, pulezidenti w'ekibiina eky'ebyobufuzi ki People's Progressive Party PPP, akakasizza okunoonyereza okwakolebwa Onyango n'ategeeza nti enfunda nnyingi akisinkanye abakulu ku ludda oluvuganya, n'abasaba obutamalira biseera ku bintu Gen. Museveni byakola okukyamusa abalonzi, nga alumiriza nti bino abikola okusobola okubajja ku mulamwa, okusobola okuggusa pulaani gy'azimbidde ebbanga okukwasa mutabani we Muhoozi Kainerugaba obuyinza nga awummudde. Wabula ekyennaku
abasinga okuwabula kwabawa ate munnange asikubaliko. Gayira annyonnyodde nti banne bwe bali mu opposition abasinga balowooza ku ngeri munnange gye bagenda kunywezaamu ebifo eby'obukulembeze ebibasasula kati n'okulwanyisa bannaabwe abavuddeko nga baagala okubavuganya mu kalulu mu kifo eky'okuteeka amaanyi gonna ku lutalo olunene olutwala obuyinza obw'eggwanga. Gayira annyonnyodde nti bannabyabufuzi balina okutwala ebigambo eby'omugenzi Francis Nabwesi eyaliko omubaka wa paalamenti. Onyango bye yayogera mu paalamenti nti Museveni ne banne balina pulaani okufuga Uganda emyaka 50 olwo batandike ku pulaani endala ey'okwongerayo obukulembeze bwabwe nga batabani baabwe n'abazzukulu babusikira era kati kye bataddeko amaanyi. Wabula munnange abavuganya bali mu kulwanira bukunkumuka. Muhoozi byonna byakola ensonda zigamba nti Museveni yabimubalira. Muhoozi alinga kagologoosi. Kakati munnange bino tubifuna okuva eri Robert Mayanja, omu ku bayambi ba Dr. Kizza Besigye. Ono ategeeza nti yeewuunyiza nnyo pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu okuteeka amaanyi amangi ku bigambo Muhoozi byawandiika ku mikutu gye egya yintaneeti. N'ategeeza nti kye yakoze Museveni n'ababalira Muhoozi okutwala obuyinza kye baabadde baagala akole. Ono ategeezezza nti Besigye olwalangirira nga bwagenda okuvuganya Museveni yamwogerako ebigambo bingi nnyo n'okumusindikira abantu be nga omugenzi Joseph Tamale Mirundi eyali omwogezi we ne Ofono Opondo omwogezi wa gavumenti eya Museveni okumuswaza mu mawulire. Wabula nga ye Bobi Wine mu kukungubagira Ssegirinnya abadde omubaka wa Kawempe North mu Parliament ku kitebe wali ekya Nuupu e Makerere Kavule mu Kampala ekyamudde abawagizi be. Bwe yategeezezza nti Muhoozi bw'abanga musajja nnyo asule wansi emmundu z'ateeka mu kiwato kye ne bakkomando abamukuuma agende basisinkane mu makaage e Magere mu Wakiso bakubagane ebikonde ku bikonde, migere ku migere mu kukozesa ebitundu eby'omubiri ebirala nga bw'amatiza nti olutalo gye lunaggweera nga Muhoozi ayuya busera n'okuweekeera nga embwa eva okuyigga. Bobi Wine okwogera bino nga Muhoozi yakalangirira nti singa munnange kitaawe yali Museveni tamukomako mbu singa yasalako dda Bobi Wine omutwe. Bobi Wine yayanukula nakusaba bonna ekikwatako okumutaasa ku Muhoozi gwe yayogerako nga omutemu ayagala okumutta ate ye musajja we Edward Ssebuufu Edi Mutwe. Abawagizi ba Patriotic League of Uganda PLU bamusekerera nnyo ne beewuunya lwaki Bobi Wine amusasula ssente ez'okumukuuma nga tasobola kumutaasa mu mbeera mwamwetaagira ate n'ayita bazungu okumutaasa nga bongedde okumuyiira olunyata nti tebeewuunya nti poliisi bwe yakasukira Bobi Wine akakebe ka tiyaggaasi mutwe eyalina okumutaasa yadduka buddusi nga akabwa akabbi. Muhoozi yategeezanga bw'atasobola kukwasa mutwe buvunaanyizibwa bwa kumukwatira ensawo ye mwateeka ebyama bya UPDF nga omulimu gw'asobola
okumukwasa okuba ngatto z'eddagala n'amulabula nti ate n'azikuba ne zitanyirira yali agenda kumukuba ekitwe ekyo ekinene. Mutwe obusungu bwamukwata n'alangira Muhoozi obutabeera na magezi nga asobola munnange n'okumusaza oluguudo, nga Mayanja atubuulidde nti bino byonna munnange biri bwe bityo mu ttiimu ya Bobi Wine, lwakuba yejjako abantu abagezi nga Mathias Mpuuga Nsamba ne bannabyabufuzi abalala mbu abalina okumuwabula ku ngeri gy'alina okweyisaamu nadda mu bamuwaana obuwaanyi olw'okuba munnange bamwagalako kaadi ya no. Mayanja awagiddwa Gayira alumiriza nti Museveni ye yapangira Muhoozi okuwandiika by'awandiika ku mikutu gye egya yintaneeti nga ekigendererwa kya kumufaananya Bobi Wine olwo abantu ba wansi bamutegeere nga ekiseera ekituufu kinaagenda munnange okutuuka nga abantu bamumanyi bulungi, nga kino akikoze bulungi ddala. Alex Bwenzi Omufumbiro mumyuka omwogezi wa no yannyonnyola nti emu ku nsonga eyawanguza John Patrick Amama Mbabazi obubi ennyo mu kalulu ka 2016 kwe kubeera nga teyalina akakwate konna ku bantu ba bulijjo nga tasobola na kwogera Luganda, n'awaga nti munnange kino kyekigenda okuwanguza Muhoozi singa yeesimba ku Bobi Wine, nga akakasa nti kizibu omuntu atamanyi Luganda kuwangula kalulu ak'obwa pulezidenti nti Oluganda lwe lulimi olusinga okwogerwa mu Uganda. Gayira annyonnyodde nti Besigye bwe yalangirira okuvuganya Museveni n'aleeta ttiimu y'abasajja n'abakazi abaasoma ennyo nga John Kazola, Jeno Mugisha Muntu, Profesa Oganga Latigo, Boni Byanyima. Museveni naye munnange yaleeta baasoma nga Moses Byaruhanga, Profesa Gilbert Kukinya, Amama Mbabazi, n'amwongera obuyinza nga akakasa nti balina okumuyamba okusaabulula ebyayogerwanga ttiimu eya Besigye. Ono annyonnyodde nti Bobi Wine akulidde mu bulamu bwa ghetto bwe yavaayo okuvuganya Museveni olw'okuba abala nnyo abagezi bonna yabeegobako n'aleeta abantu abafaananira ddala Bobi Wine okuli Mark Bugembe Buchaman ne Jennifer Nakangobi Fulufiga bamuwabule ku nsonga za ghetto. Gayira atubuulidde nti Muhoozi okulangirira nga bwawummuzza emikutu gye gyonna egya intaneeti nga alumiriza nti Katonda eyamulagidde okukikola olwo amaanyi agateeke okuzimba UPDF n'obukulembeze bwa Uganda, Museveni ye yakikoze oluvannyuma lw'okulaba nti omulimu gwe yamuwa okufaanana Bobi Wine n'abaggeto ate ayiseewo nnyo, ate nga kati munnange atwaliramu n'obukulembeze bw'amawanga ag'omulirwano nga Kenya, South Sudan n'amalala. Ono ategeezezza nti Museveni ayagala Muhoozi ebiseera bye ebisinga abimalire mu kubala n'okulaba nti tebabeerawo mbeera yonna ya bunkenke mu kalulu ka 2026 nga kino wakukikola nga akwanaganya n'ebitongole ebya security byonna mu ggwanga. Mayanja atubuulidde nti Muhoozi yagenda okutambulirwako ebyobufuzi mu kisanja ekya 2026-2031 wadde nga agenda kufuna okuvuganya okw'amaanyi okuva mu bantu abalala
abaagala obuyinza munda mu famire ye okugeza mukoddomi we Odreke Rwaboogo ne mu UPDF nga tasuubira buli ludda oluvuganya okuteekawo mbeera yonna okubeera nti nno alumuwa obuzibu. Muhoozi nga tannalangirira nga bw'avudde ku mikutu gye ekya intaneti yategeezezza nga munnange bw'ateebaka nti abasiru be balina okwebaka nga ayinza munnange okwebaka n'agenda okuzuukuka nga Lieutenant General Peter Orebu amuwambyeko gavumenti. Ensonda mu security zitubuulidde nti Lieutenant General Orebu yakulembeddemu bannamagye abatakkiririza nti Muhoozi asobola okufuga Uganda, nga ekisinga okusattiriza Muhoozi kwe kubeera nti Lieutenant General Orebu alina obuwagizi bungi mu bannamagye abalwanyi mu ggye ery'oku ttaka lye yaduumirako nga bamulabanga omulwanyi amagye ataasoma masome nga Muhoozi. Ensonda munnange zongeddeko nti Muhoozi Museveni yamwongera obuyinza mu UPDF nga asobola n'okulumisa abajaasi amadaala nga teyeebuuzizza ku General Museveni, nga n'ebitongole byonna mu UPDF biri wansi wa buduumuzi bwa Muhoozi. Palamenti yatandise ku nteekateeka ez'okukola etteeka erigenda okutongola okufuula eggye erya Special Forces Command SFC ery'abakomando abakuuma pulezidenti famire ye abantu ab'enkizo okufuulira eggye ery'ekibinja wansi wa UPDF. Brigadier General Felix Kulaije omwogezi wa UPDF ategeezezza nti SFC egenda kufaananira ddala eggye ery'oku ttaka, ery'omu bbanga, ery'oku mazzi, nga lyo munnange ligenda kubeeramu bakomando bokka abatendeke ennyo abatumirwa ku mission enzibu ennyo. Ensonda zitubuulidde nti Muhoozi okusobola okwetegekera obulungi gavumenti ejja yalagidde basajja be bonna mu PLU okwesimba ku bifo eby'enkizo mu NRM nga balina n'okulwana ennyo okulaba nga babiwangula. Minisita ow'abavubuka n'abaana Balamu Baruhagara yalangiridde dda nga bwaddayo ewaabwe okwesimba ku kifo eky'obubaka bwa Paalamenti nga enteesaganya zikyagenda mu maaso kuba yeesimbewo ku kifo eky'omumyuka wa ssentebe wa NRM atwala ekitundu ekya Western Uganda okusobola okutuula ku lukiiko olwa NRM olw'oku ntikko olwa SEC n'omumyuka wa sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa. Bano balina okwerondako omu avuganye Minisita Dr. Chris Baryomunsi ku kifo kino. Abalala kuliko Sodo Aine Kabuta eyalangiridde edda nga bwagenda okuvuganya Godfrey Kiwanda Suubi ku kifo eky'omumyuka wa ssentebe wa NRM atwala ekitundu ekya Buganda. Cedric Babu mutabani we yaliko MP wa Kampala Central Edward Francis Babu yalangiridde nga munnange bwagenda okuvuganya ku bassentebe ba NRM mu Kampala Asigukulule Katongole Singi. Mayanja ategeezezza nti bannayuganda abamu batya bwe bawulira nti okusalawo okusinga mu Nuupu Bobi Wine kwalangirira kukolebwa mbu mukyala we Babi Itungo, bakulu be okuli Fred Nyanzi Sentamu ne mikwano gye, nga balowooza nti bwe banaamukwasa obuyinza obw'eggwanga mbu agenda kukolera ddala ebyo Museveni byabadde akola, nga muganda we General Salim Saleh y'omu akubasalawo ebikolebwa mu gavumenti. Ono agasseeko nti Bobi Wine alina ekizibu ky'abaganda be
nga buli omu ayagala kwesimba mu byabufuzi nga alowooza nti okubeera muganda wa Bobi Wine alina amasannyalaze akigenda kumuwanguza. Kino baakikola mu kalulu ka 2021 nga Nyanzi yawangula Mohamed Nsereko ku kifo eky'obubaka obwa Kampala Central. Ediya we yawangulwa Ibrahim Ssemujju ku kifo kya Kira Municipality, ate Betty Sentamu n'awangulwa Silivia Nayebare ku kifo eky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Egomba, wadde nga agamba nti baamubba. Mu kalulu ka 2021 Nyanzi n'abooluganda olwa Bobi Wine baakibateekako nga bwe baalya ssente mu bannabyabufuzi abaweebwa kaadi eya NOB, nga waliwo n'abalumiriza nti waliwo akabinja mu NOB akaalinanga engeri gye kaasookanga okuyisanga mu bakazi eggaali okusobola okubawa kaadi. Ebyo byayogerebwa mwenna mwabiwuliranga. Baganda ba Bobi Wine abaavuganya mu kalulu ka 2021 baalangiridde dda nga bakomawo, wabula Bobi Wine abataddeko akazito nga olutalo lw'amaanyi mu kiseera kino lwalina n'Ennyanzi alemedde ku ky'okuvuganya omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago ku bwa loodi mmeeya bwa Kampala. Bobi Wine ayagala Nyanzi agende yeesimbe ku Kawempe South ew'omubaka Bashir akazibwe Mbaziira. Ensonda mu NOB zitubuulidde nti Bobi Wine mukambwe nnyo kuba famire ye okweyingiza mu kalulu ka 2021. Yalemesa mukyala we Itungu okuvuganya ku kifo eky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Wakiso. Mayanja ategeezezza nti Bobi Wine alina okukimanya nti famire ze zizimba n'okutta bannabyabufuzi mu nsi yonna, era kino alina okukyegendereza ennyo kubanga kati bannankyukakyuka bwe balinamu essuubi okuva Dr. Kizza Besigye bwali mu kkomera, ate nga Museveni si mwetegefu kumuyimbula kati. Gayira atubuulidde nti ekintu ekisinga okulumya Museveni omutwe ebigendererwa ebya Dr. Kizza Besigye ebikambwe ku ngeri gy'alina okuva mu buyinza, nga ye ebyokuteesa si byaliko, wabula ayagala kukozesa engeri yonna esoboka Museveni bamugye mu buyinza, olwo Uganda baddemu bakizimbe buto. Ensonda zitegeezezza nti Besigye okuttukiza pulaani ey'okugoba Museveni ne batuuka n'okumukwatira e Nairobi mu Kenya ne bamuggulako emisango mu kkooti y'amagye nti baamusanga alamuza byakulwanyisa okubikozesa okutta Museveni. Yamala munnange kukitegeera nti enteekateeka ey'okukyusa obuyinza mu Uganda yatandika dda okukolebwa ab'omunda mu famire ya Museveni n'emikwano gyabwe. Mayanja ategeezezza nti enkyukakyuka Museveni gy'ayagala obuyinza bukyukemu, Besigye tagikkiririzaamu, nga ye ayagala Museveni obuyinza abukwase omuntu awangudde akalulu, nga bannayuganda bonna bamukkiririzaamu, wabula si kukola bwakabaka obubwe. Ono alemeddeko nti Museveni kyayagala kwe kulaba nga Besigye agenda okuva mu kkomera nga ekibalo eky'okukyusa obuyinza e Uganda nga kiwedde, nga y'ensonga lwaki munnange yamutwala mu kkooti ey'amagye. Loodi Meeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago, omu ku balooya ba Besigye, alumiriza nti Museveni nga bw'alina pulaani ey'okuwanika Besigye ku kalabba nga bakozesa emisango egyamugguddwako mu kkooti y'amagye, nga kino munnange bakikola olw'okuba bamutya nti agenda kulabula wamu n'okutabula ekibalo kyabwe mu kukyusa obuyinza mu Uganda
omubaka Muhammed Muwanga Kivumbi owa Butambala alumiriza nti Museveni ayagala kukyusa buyinza okuva ku ye okubuwa Muhoozi mutabani we nga ekigendererwa kya kukola Bwakabaka nga abutandikira ddala mu ngeri nga obwe Saudi Arabia gye bwatandikamu nga mu kusooka abantu baali beerondera abakulembeze baabwe nga bayita mu kalulu okutuusa munnange omu bwe yawamba obuyinza n'alangirira nga ab'olulyo lwe be balina okukulembera Saudi Arabia ng'olulyo olulangira.